Bizibu senga mbadde nzize kubeerako eno mu kyalo. Mu kyalo? Onaasobola ekyalo gwe n'obulungi bwo? Omanyi bagamba tottanga kibe nga tokikenenyiza ndusu. Ate n'obugonvu bw'olujegere ge maanyi gaalwo. Gwe kirinde. Jjajja toddamu nakumpita ebyo bya mukyala ye byebiki nga naawe kennyini onvuddemu nfe. Kale obudde bwange bwe mmaze nga nkubuulira ebizibu byange. Tubadde tuyina bye twagala okwogera. Genda otuleke eri. Naye munjagaza ki mbadde munjula mulinangubayo. Sonyiwe naye vaawo. Atusonyiwe kuki? Bannange no tetulina kubeerako na privacy. Awalina kyamamirawo nti no bwasitukawo kigenda kwona. Kale vaawo. Ngenda kudda wali naye saagala muntu. Saagala muntu antawaanya. Ngenda kudda wali. Genda. Bikoyi. Naye saagala muntu angobawo. Ngenda kudda wali. Genda naawe oba ogenda totugenda. Mugamba polite. Mwana oyo bwe teyakutamaza yantuuka eno ku nkono. Gwe kaakati ebintu byonna nabitegedde. Munsonyiwe nti saliwo nayina ne bye mmaliriza. Naye kati tugenda kukola tutya? Kuwulira Lini, omukazi oyo mubi nnyo nga bw'okiwulira. Mubi. Alina buli mpisa embi eya buli kika. Mulogo. Alina empisa embi nga bw'okiwulira. Nina mukwano gwange yazze n'ambuulira buli kimu buli kamu. Yabimbuulidde n'angamba omukazi alina empisa embi, omukazi musi, azini, mulogo, mutemu, mubbi. Mubi alina empisa embi zonna eza buli kikazi otamanyi. Olaba ng'omuntu mulamu naye mulogo mubbi. Tukole meeting. Kastanzi ze woli. Yanaye mwali. Tuba tugenda kwogera woli wendi. Ne Richard wali. Abadde alina byagenda okuŋŋamba. Kati twogere kye tunaaba tusazeewo kyonna. Kye tuba tugenda naye. Naye champion alina okubeera. Leka toleeta champion mu nsonga zino. Talina magezi, golaba alina amagezi ono. Ate gwe olina ky'otategedde. Nti champion bwe tumwesamba tuyinza okwekuba ggoolo. Reason being champion bwe tumuyita n'abeera naffe mweno meeting. Kye tunaaba tukaaniza nakyo naye kyajja okubeera nakyo. Wabula bwe tumugoba ajja kwekubaana ne Raymond batusinge. Saate nga wano ffe ababa basinze obungi. Richard ali luddawo. Richard waliwa. Ajje twogere. Kale it's okay. Richard ali kwogere. Kendo obite bannange bino tebirinda nzo. Ninzire side ki no we. Teri manja atoyite wano bakulabe. Gezaako okukola obwangu naawe wotannavaayo. Buli kimu kyonna nalinga kamala kunawaaba kimu. Mukadde waffe tukulamusizza. Nange bwentyo. Ate kano katwala wa lebo okawalabanyangako ak'okutunda. Ensonga etuleese wano eno. Ono gw'olaba alina ebizibu. Maama wamuyisa bubi nnyo era asazeewo tagenda kuddayo mu kibuga. Agenda kubeera wano naffe. Abeera wano mu nnyumba ya famire. Agenda kuba wano naffe.
Kati tukyalina we tusula. Maama yafuna omusajja gye yafumbirwa kati gye tubeera. Embeera eri eyombi nnyo. Abantu awaka bangi akayumba katono ebyo ebyokulya byo lutalo. Kaana gwe oli kakuusa kalaba akatwe. Kwata akantu kokajje wano. Saagala kumanya. Katwali. Ene nyumba ya family muri kabiri wo. Nyumba si ya family. Nyumba ya family. Nyumba ya family no gamba otya. Akati salawo. Okumuyingiza. Nze nkwate konda mule mfudu. Wakitegete? Yayingire nze ntambule ngende. Yate ebifundi kwe bisatu nina amakulu munda bawo. Mukyala. Tofa igenda. Ha munda bawo. Mukyala. Nedda. Mukyala wo mukulu. Mukyala. Yingira. Ayingire. Mukaraba kweke Mansura. Twache munjoko okutuuka kwekyo na. Ketwa chwanira kwani. Lwaki mumpisamu amaaso okutuuka kwekyo? Mumpisamu amaaso. Ene nyumba si ya family. Kankwatulire naawe. Family tebaka agikulira. Tebaka agikulira. Kakati ddala ebifundi kwabyo bigasakinza atasobola kwebuuzibwako. Atasobola kusalawo kintu buli kyensalawo temukyagala. Munkoze bubi. Obusungu oyogize bulungi. Ate obusungu butya. Wano nze munjogerako ddi. Ate ndayagala dde okukwatulira. Munjogerako ddi. Okuleka ennyimbe. Okuleka mubi no simanya kumanyagana. Ani omulala mmanyi. Kati oyo bakumanyirewa. Omukulembeze gwe nga yanjogeddeko. Akimanyiko nti gyendi. Juzi yajjako. Ne baara DC bonna buli muntu yayogera ne baggwayo. Nga terino mwankoonyeeko. Omukulembeze w'eggwanga yalina okufuga ekika kyonna. Mu bakulembera siriimu. Obanga muwoli yafuga ekika kyaffe. Kati ayinikiza simanya nyumba ya family. Family teri kagikulira. Lwaki temundabawo? Kadda wange oyina obusungu bungi. Obusungu kabeere nabwo. Muntamye. Si kyabeetaaga. Tata nawe mambo oyina bungi. Kabeere nabwo. Ene nyumba muomugoba yaffe ffenna ya family. Kati omuzukulu omugobye. Akaana ako kakuusa. Kaana kazibu nnyo. Oli ate kalimba. Nze wano kaali kankwana. Nagaana bugaali. Kuba kampita wala nnyo. Naye nga nkalaba. Naye kambulira maama waako ayagala katwala bweru wa ggwanga. Naye mbuko tekaagala. Omuntu atalina nawe osula. Oyinza okugaana okugenda bweru w'eggwanga. Osobola? Kakati ate kajja katufumba nnyini. N'ebyo kalimba. Gw'otaamutegeera. Oyo omwana gw'olaba. Mu baana ba mutabani wange ekyasinza okutegeera. Senga yali mulenzi yali badde amusikira. Kati omukobakanyiza bati agenze matyo. Nze gw'olaba ndi mukoowu nnyo ate nnyo. Ebizibu bya family yonna bye mwantikka.
ate ne musimbulaawo ne mubuyita obuvunaanyizibwa mbikola bifundikwa bisatu binteeka sente mu nsawo babulire bubaluwa bwe mumpeereza enkya n'eggulu bumbikira gondi afudde gende nateeta oziike ate olina okugenda ekiteekanya olumba erutuuse olina okusumikira ate genda egindi waliyo okumanyagana olwo nenfuna sente waliwo yadde akwatibwa ensonyi okumpa ka transport bwe kati akantambuza okwalibadde nga akasiimo kukujulira miwumbo gya mmere olina agukuba mu maaso awo n'ebiyungula by'ennyama mbikole ntya ngosobola okulya omumbo n'ogumalawo ng'ogusiba ng'ogutwala ewaka ngimwani ngutwale mu katale bampeemu sente nange nkyali mu ezo guleedi ezigenda n'obuveera ku mikolo mbunsibe emmere ngitwale eka gwe naawe ebifundikwa bisatu mbikuwe bakuyimbiinika emiwumbo gy'emmere ate kati kiki kyowozaamu nze temumpisanga mu maaso okutuuka ku ekyo bwe buba buvunaanyizibwa butambulireko sente ntegeere nti okuziika bampaayo 5 kuno kumanyagana n'omanya nti omusanvu ovaayo nagwo naye n'otuuka n'osumikira n'ositukawo nga buli omu akwagaliza obuwangaazi nga naye awangalira mu kubonaabona teri kintamye nga bwemuyita buvunaanyizibwa ng'ate bizibu ani twafamireyo n'obuvunaanyizibwa obw'ebizibu ebyeri What is it? Bizibu bosa, bizibu embeera si nnungi. Tukunoonya tolabika, essimu yo ebeera off. I came to your office like 5 times, it's ever closed. Tewabeera wabantu buli kaseera wabeera waggale. Kale manyire venye tuyingira bwenda kwezo tugenda tusoke tuggalewo okwo naye nga tugenda kuggulawo tugenda kuggulawo naye anti badde njagalayo ku ssente ompeeyo ku ssente empangisa ennyumba naye nkooye maama kugambye office bagigaba renti ate onsaba ssente nzijjewa sizirina bwekyoba okola amagezi weeyizi nesinese lwaki opangisa ennyumba bamama oti waliwo kati oyagala nzisaba ani gw'oyagala oyo gwe ngenda ntawaanye okujjako gwali mu ssente za kitaffe tumbaavu ali mu ssente za kitaffe saagala kummanyiira buli kamu kawoza ssente za kitaffe ssente zabwe yalekawo mmeka munfuukirikira muntamye buli omu andeekanirwa busente bwa kitammwe ssente kize yalekawo ofisi bandigigadde naye munfuukidde ekirala mwina temutegeera lwaki ofumbirwa oyakumala kwengera oba kunyenyanga kero likolooze nti okuze wayengera dda wakula dda n'okumulisa n'omulisa funa omusajja ofumbirwa ofune woobeera keesirwaza ozola obumpi oli kato wakona bukonyi naye ng'oli kakazi kakulu tokitawaanya bosa tontankuula bosa tontankuula oli muganda waffe kali esobola yakuzaala ani ataakulaba ggwe bosa oli momboze nga nowe bakuwembwa tekulya ani ataakulaba bukyoosikira ssente za kitaffe wali otuwaddeyo kati kaakati nno nzaagala kati essaawa eno ate ngenda gipangisa olwaleero nzeetaaga tontinkuula tontankuula nzeetaaga nzaagala kati bukyobeera mu ssente za kitaffe wali otuwaddeyo kati kiki wali otuwaddeyo oli eyo ogezeyo olubuto wenna tokyalina nawe osiza oli ku ssente za kitaffe ovuunyuula nzeetaaga kati kiki nkugambye njagala ssente kiki ngenda kuwa ssente ne kati siina kikumamu okwo tofayina kufuna n'omusajja alima ku magezi nedda tofaayo si mutima mubi funa omusajja ofumbirwe mwanyinaze ogenda yitako naabula kuba onyiiga nnyo mukazi bwakase tafumbirwa emyaka gina 2 egisooka aba ayiseeko abalungi tebeekyanga bwe batyo buli kabali ababi babeekyange bamwavita nika yategwa omukazi omulungi bwoti mukazi omulungi teyeeka leka bamwavita baprisira beeyomba ababi ne kati ekirimu
Tufa ngenda kula ne jenfune mu kasente. Naye ekirala. Inafune omusajja omutuufu. Bapafula gye batera. Kigede. Chris Trust. Afune omusajja ofumbirwe uve ku lujja. Wuno. Omulaba? Andiko kati akuba nemeddeko abika. Abiko oyo kati. Naye omukwatira nga akutegeeza nga bwafiiriddwe ennyo. Kuziika. Sina kindi walaba akulemeddeko nnyo. Omanya walumbe kati oyo. Akwagaza kusumika. Ejja kuvuga agiveeko. Ti bwe buvunaanyizibwa bw'olina. Ndowooza olaba. Gamba bye bizibu. Omuntu atalibeerako nfune kasimu nti oli ampita lwa ssente. Nze nteekamu ezange. Naffe tuba ku makanzu mwannyinaze naye bwe weekyanga oyomba. Tuli bantu bawamu gye tugenda mu nnyumba eyo. Tubyekola si bye bituufu, omuntu si bwakola. Hey, boss. Guys. Sanso baraba. Iye. Tata mjewa. Kale. Nange era nange siri musanyufu. Kubigenda maaso nange sibitegeera. Mbonaabona nnyo, nvumibwa nnyo, mbisibwamu amaaso, njolongebwa, ntyoboolwa. Mwezi koza mwekamwe banyiivu, nange sirina mirembe. Abaana b'omugenzi bampisamu amaaso, bakyalabe, mikwano gye buli kimu kiri kunze. Tata Sendi. Tonjasamira, bosa tonjasamira. Ndeka. Nze nasalawo n'enkwesonyiwa. Njagala naawe neesonyiwe. Bosa ndeka. Kati mwagala nze nkole ki? Okubonaabona kwempita mu kiseera kino zisikufuna nkombolamu bwange. Lwaki nze ndi mu mbeera efaanana bweti? Buli omu n'ampisa mu maaso n'okumanyira n'okujja n'omugego. Mwagala nkole ki? Kiki sikoze? Bw'okyabonaabona nnyo. Ate bw'olitegeera ky'olina okukola, olitereera. Naye nkugamba tojja kutereera ggwe. Kuba tolina magezi totegeera. Kubanga ggwe mubbi, gwe mulimba, gwe munnanfuusi, buli muze omubi gwonna guli ku ggwe. Kale tolina magezi totegeera. Tambula ove na mwana ogenda. Atambula agende. Omuntu yenna babanga tamenye gy'ava tasobola kutegeera na gy'alaga. Nze noono ffe tukuteeka mu kifo ekyo ky'olimu. Ffe ensonga. Naye okusinziira mukyala wange ebintu byambuulidde oli mubi nnyo. N'omugenzi kali yeesubula mu ttaka gy'ali. Omuzingi ogenda kusigala nga gululuma kubanga oli mubi nnyo. Kubanga tetuli basanyufu. Odivawo essanyu. Weeyisa bubi nnyo bw'obanga weeyisa bw'oti oli mubi. Ebyo tubiveeko. Ku ssaawa eno bwe tusalawo. Asigala ku busika oba tubumuggyako. Tufune omuntu omulala ajja okusobola. Nese oyo. Tukisalawo kati ssaawa eno. Wendi nze nsumika nawe wuuli. Wendi. Ate kati kiki ani wali wabulawe? Wendi. Kati wakyaliwo omulala asagamba. Towali. Tukisalawo kati. Oli mubi nnyo. Saagalira ddala. Ndeka sina gyendeka. Totawaana. Simba wana. Ayinza kuba alina kyakugamba. Ku kyaki? Ontwala kukuteesa kuki? Soma agenda tugenda kuteesa kuki? Ayinza okuba nga alina kyagamba nga tayagala nze ensonga. Ekyo kyaki? Kati ate byogere wali kigendera kiba ki? Ayinza okuba nga alina kyayagala okuteesa. Ese ati nawe omukambwe bwakusooka. Omuntu abeera bw'ati.